Ugambye okyakookera ddala oyimba nodde. Nkuba endongo n'emmwa ne gindebera. Okuba n'emmwa ne gikulebera. Ne gindebera. Oluyimba lwo olwasooka olufulumya mu mwaka ki? Oluyimba olwasooka nalufulumya mu mwaka gwa 71. Tonkola ekibi. Ugamba oti ati walufulumya mu 71 ze nali sinnaba kuzaalibwa kyokka ate wano mwetunula ku screen nze nkusinga obukadde. Era kyewuunyisa. Mwalyanga ki? Era nakati mulya ki? Bakadde baffe baatuwanga enva z'otokyasobola kufuna kaakati. Kubanga bwe bazikuleetera oyinza ozzeegaana. Ffe twalyanga katunkuma, twalyanga ebbugga, ejjobyo, ejjerengesa, embooge, enderema ziizi. Sokoleke. Embooge ekyalabika. Eyo mu kyalo bw'oyiga ogifuna. Ye yababeezangawo ne mubeera muti? Nitubeera balamu. Endongo yeddo gigeraageranya ntya neya leero? Endongo ey'edda nga bwe nali ow'edda. Endongo edda yali nga mpitirivu kuba kati ne bw'otekako oluyimba awo. Amakulu mangi nnyo. Naye endongo ya leero yantabulamu. Oba studio zedda ze zaali ennungi nnyo okusinga eza leero. Studio yammwe yali luddawo wano mu Kampala? Yaliwa? Wano mu Kampala okusooka tewaaliwo studio. Nyongerako kagundiko ka studio muko. Okusooka wano mu Kampala tewaaliwo studio. Tewaliwo studio? Ate mwalikodinganga mutya? Twagendanga Nairobi. Wangisebo? Nairobi. Nze oluyimba olwasooka nalukwatira mu kampuni ya Phonogram Industry ya Nairobi. Olwo kyalujjukira bwe baluyita? Lwaki sirumanyi? Lumu ngenda kuzza wano ozinsengekere zonna. Njala okubuuza ku luyimba luno olwa Kinyoozi. Ddala enviiri wali omanyi ozisala oba byakweteekako? Nali ndaba basala sizisalangako naye nga okunyumisa. Naye gwe omuntu yali tasalanga ku nviiri. Tutuuka wano bwe ndaba wano mu vidiyo kiki ekyali kigaana okuddira amaaso n'ogateeka ku gwosala obulungi ennyo obeereko? Anti munnange omulaba kimyula. Kino ekimyula. Ono yali akutawaanya. Omusajja n'omubika ekigoye mu nnyindo mu maaso ate omutwe oguzza ng'amagezi sikyalina. Oyo yali? Ekyekimyula gyekiri? Gyekiri. Kibeera wa? Oyo weewange. Ono ye mukyala wo? Ye mukyala wange. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Nsanyusa okukulabako. Weewaawo nange nsanyuse nnyo okukulabako. Amiina. Uli utya? Ndi bulungi sina buzibu. Ye ate siraba oba mbuuzaamu ki? Obulidde wa? Weetawaanya. Neetawaanya. Gye ndi mu kyalo ne mu Kampala. Oli bw'oti? Sigooka. Nzira muno emirimu mingi. Emirimu mingi. Okola giri n'egy'okuyimba okyagikalabiza ddala? Okuyimba nkyayimbira ddala bulungi nnyo. Bangaye waleeseyo akapya? Akapya kamu nina bungi naye nnyinza okuwa akakamu. Akagundi ke bangambye ke kaliwa? Akaani? Omukenkufu. Omukenkufu. Mukuumaddamula banga nti wamuyiri. Ako ndakakubadde ne nkatwala ne mu ofiisi ye naye Njakakubamu. Onokakuba. Njakakubamu. Njakakuba omulabi wa BBS Telefina ne mbasika kwadde n'ennokakuba kubanga ono nyinza obutamukomya leero kangambye ekyo mba mwetaaga mu mutima gwange n'embiroozi byange n'embeera zange. Ogambye okyakookera ddala oyimba nodde. Nkuba endongo n'emmwa ne gindebera. Okuba n'emmwa ne gikulebera? Ne gindebera. Oluyimba lwo lwasooka olufulumya mu mwaka ki? Oluyimba olwasooka nalufulumya mu mwaka gwa 71. Tonkola ekibi.
ugamba oli ati walufumya musavu mukumuze nali sinna bakuzalibwa kyokka ate wano mwetunula ku screen nze nkusinga obukadde era kyewuunyisa mwalyanga ki era nakati mulya ki bakadde baffe baatuwanga enva z'otokyasobola kufuna kaakati kubanga bwe bazikuleetera oyinza ozeegaana ffe twalyanga katunkuma twalyanga ebbugga ejjobyo ejjerengesa embooge enderema ziizi sokoleke embooge ekyalabika ey'omukyalo bwoyiga ogifuna ye yababeezagawo ne mubeera muti nitubeera balamu endongo yeddo gyegeragera ntya neyaleero nkadonkamu endongo eyedda nga bwe nali owedda endongo edda yali nga mpitirivu kuba kati ne bw'otekako oluyimba awo amakulu mangi nnyo naye endongo ya leero yantabulamu oba studio zedda zezaali ennungi nnyo okusinga eza leero studio yamwe yali luddawa wano mukampa yaliwa wano mu Kampala okusooka tewaaliwo studio nyongerako kagundiko kansituliyemko okusooka wano mu Kampala tewaaliwo studio tewaliwo studio ate mwalikodinganga mutya twagendanga Nairobi wangisebo Nairobi nze oluyimba olwasooka nalukwatira mu kampuni ya Phonogram Industry ya Nairobi olwo kyalujjukira bwe baluyita lwaki sirumanyi ngenda kuzza wano ozinsengekere zonna yala okubuuza ku luyimba luno olwa Kinyoozi ddala enviiri wali omanyi ozisala oba byakweteekako nali ndaba basala sizisalangako naye nga okunyumisa naye gwe omuntu yali tasalanga ku nviiri tutuuka wano bwe ndaba wano mu vidiyo kiki ekyali kigaana okuddira amaaso n'ogateeka ku gwosala obulungi ennyo obeereko anti munnange omulaba kimyula kino ekimyula ono yali akutawaanya omusajja n'omubika ekigoyi mu nnyindo mu maaso ate omutwe oguzza ng'amagezi sikyalina oyo yali ekyekimyula gyekiri gyekiri kibeera wa oyo weewange ono ye mukyalawo ye mukyala wange sokoleke sooka ombuulireko wali bangi nnyo batunyumiriza batunyonyodde ne baga nti ate mmwe mwayimbanga ne bakyala bammwe ate bw'oyogedde kino ne kimpa okujjukira lwaki edda mmwe mwayimbanga n'abakyala lwali nga tebayimba n'abakyala okukuuma emirembe n'obuntu bulamu oba obufumbo kyekyatuyimbisanga bwetyo ne bakazi baffe yajjanga oluusi tamanyi nga gwe omwetendekera oyo namutendeka gwolaba oyo ayimba ennyimba ez'akadongo kamu ate era n'amazina byonna nga gwotendeka amazina ag'embaga bakisimba muwogola nga nze ntendeka lumu nno nja kuleeta onnyonnyole muwogola yeriwa bakisimba yeriwa kwabanga nti waliko omutendesi era ndi mutendesi nakakati waliwo ekibiina awo kyebayitanga batya ekyabeerangamu n'abasajja abavuga obugaali bakiyitanga batya wakibeeramuko ekibiina ekyabana abacrobatic nakirimu nnyo n'abamu nze nabakozesanga practice ngaani nga Masikita Wangiyu Kasimu Museka wa Museka omusajja omuvuzi w'akagaali oyo mujjukira omuvuzi w'akagaali tubayitanga no parking yakavuganga ngadde emabega bwati ng'atudde mu mayembe ng'atudde mu mayembe olwo kyabanga ki yabanga drive yammwe ng'awo abantu bakuŋŋaana balaba banaye ndowooza olabye ebintu bino si bya leero bivudde wala obuyiya buvudde wala ekyo kye bayita akadongo kamu omusajja bakugamba nti tebaalinanga mu motoka basobola nga tebasibaako byuma negenanga etambula naye nga batuuka buli ka trading ne baleeta abantu baabwe abo okusobola okulabika nga abantu bakuŋŋaana eyo yabanga drive yaabwe ng'agambye nti ng'atula mu mayembe n'akavuga nga kadde ati adde mabega naye olumu ng'addira lubuto luno ekyo kye nalabako naluteeka ku ntebe naddira omukono guno n'akwata ejjembe omulala ne gusota wansi negusota nga yeevuunise kuli nga yeevuunise ate oli gw'ogambye bamwitangani Masikita Wangiyu olina gweyogedde omulala Kasimu Museka wa Museka yali akola ki oyo yalinga ng'awuuta omuliro ng'awuuta muliro omuliro bavadde nga baguuta ffe tugulabye ku mulembe bagufujja mu nagufuwa ffe twagufuwa wano nga tusanyusa abazungu mugiyita Sheraton edda yali eyitibwa Apollo Hotel ate Nile Mansion yeriwa Nile Mansion ng'ovudde ku Apollo Hotel okkirira wansi
ngagenda ku roundabout eri ku radio Uganda. Salongo ndine mwali yakubulamu ekitegeeza. Kino tekyogerwa n'ebyentunuulira kaakati. Ndaba nga naffe byetwayitamu gaali matendo. Gaali matendo? Okusinga kano? Munnange buli mulembe ogubaawo buli muntu agusanyukiramu mu ngeri ye kubanga era abatamanyi kyemabega. Naye ffe abaali mu kyemabega twalaba essanyu ejjitirivu. Abantu abo kati ngaawo oli gwogambye ani omulala olina gweyogedde ye yakolanga ki? Ono bosa yeewetanga nnyo naddira amagulu gano n'agateeka kuno n'okulala n'akuteeka kyekyabayisanga bagundi acrobatic. Waliwo ne kayanki peti muzawo nga kakola ki? Bakatikkanga oyo eyavuganga eggaali yalina amaanyi bambi. Kati yalaga wano paki yabero? Iyo yagende wa kitaka. Yatikkanga omulenzi wano n'omulala wano ne bakwatagana waggulu ne kana akalenzi ne bakayisa mu makkati kagende waggulu. Bonna nga bali kuye? Nga bali kuye. Nga tewali alinnye ku ttaka. Naye nga asimbye amagulu abiri ku ttaka. Tuddeyo wali? Olina woyogedde ne wankwata omubabiro. Ayina obudde wadde buntwala kiyumba nabwe nebina buntu temisinge era nina okuzaawo olina kyoyogedde n'oga nti affe ekyatuyimbyanga ne bakyala baffe kwabanga kukuuma bwesigwa oba bwerufu ekyo nno nkyagadde nnyo kitegeeza nga tewabeerawo mirerembe kubanga nawe wabanga omutyamu naye ng'akutyamu era singa teyali oyo ku ndongo gy'omanyi esitulwa n'emizimu gye mwakubanga senga tondabako bwati singa ugenda okwata plot singa nagenda zira kumwa singa olizira kumwa singa nagenda dda nolo yankumye nange ne mukuma madanya nakubuza ne kitegeeza wali musajja mawanyo ne ngandi atobana kati bwe kiri weewaawo okuba endongo nemwe ne gindebera bwe mbanga nsazeewo emboozi neddako nze naawe nina eddembe lyange okukusaba n'ojja n'endongo ne tuyimbanga bw'osula nyinza okujja nayo ate nkubira omwana nagikuba eyo olaba njikondeyako ne mbulaaya wagendako ebulaaya nakalinya ennyonyi 85 kuva mu mwaka gw'ensanvu wazaalibwa nazaalibwa 73 naye ekyo kinyizizza naye nina okunoonyereza lwaki ono musinga obukadde ng'ate yakugambye ti mu 71 nga sinazaalibwa ye naafulumya oluyimba lwenaamukomyawo ajja kubanga oluyimba olwo alutuwa oba alutuyimbiramu akapeera oba ekyo mu nnyimba yonna gye mwatambula kusomozebwa kiko wali osanze mu ndongo n'ogala eyo njeevuma kubanga waliwo omwana lunaku lumu yannyumizaako nanga nti ye yali mu kibiina kyammwe lunaku lumu mwabawanga sente ez'okwesuza naye mbu mwasulanga nga sizibaloogi nga muwa bantu mu mayumba gaabwe naye kati ye sente najjazira nga aziwadde kawala ne bamukwatirayo n'alima emyezi 3 ekyo kyakijjukira naye tunaakomawo tujja kubanga twongereza awo n'omukulu ono omukulu Matiya Kakumirizi Saalongo kati olwaleero njagala otumirayo abantu nga 3-4 ate bwe kiba kisoboka n'ennamba yo ogisome kubanga waliwo nakimbuuza nga yandiyagadde ennamba yo ennamba yange gye mba nsooka kubanga nkulu nnyo ennamba yange seemu ziri 2 esooka ya Airtel eri 075 5 7 9 eyemu ate eyokubiri 078 5 7 9 kale nno gwe anyumirwa omukulu ono Saalongo oyinza n'okugamba nti nze Saalongo ennyimba ze zitalina vidiyo ngenda kubanga nzikukwatira vidiyo okwo kwenyini ku nnamba ezo bw'oba oyiseeko kyekyo oba n'oyita kuyange oba n'ojja ku BBS Telefina n'ondaba n'ombuuza mukulu ne mukutuusaako kitegeeza kijja kubanga kikuyambya ddala nnyo alabike nga akwata vidiyo olwo lw'ogamba nti ndwagala naye omukulu talulinako vidiyo ate netulukwata ngera tugamba nga nti mwami gundi yatweka mu sente
katubasibulire wano mukama katonda omulungi ali waggulu ayisa amazzi mutaka ne gatalumira batukuumire nnyo awangale nnyo maaso New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.